Mbalaba muli gattika misango. Mbalaba muli confusing Uganda. Mba abakazi abali kuno mwasekeredde mukazi munnammwe nga bamukubye kati naffe tukomyewo violence mumaka mugazi munaba mukuba mukazi wani nsuubira buli mwajja kuba mukazi waba maama w'abaana be temutu confusing ira wano misango temugigattika. Violence eri abakyala mu maka oba violence in homes is totally different from what happened. Ompulira bulungi temubaako wano bye mugattikana. Uganda buli omu abeere n'omutwe gwe ogwerowoleza. Omuntu gwe bakubye avuma buli kiramu, avuma abakyala, avuma abaami, avuma abakadde, avuma obuto obuyonka, avuma n'abali mu mbuto abatannazaalibwa, avuma abakulembeze, avuma bannaddiini, avuma buli kiramu, avuma n'abaafa kale okumanya nga avuma, okumanya nga muvumi. Kaakati oli n'ava eri n'agamba abakyala muli kuno musinika ebinnyo kulwokubanga mukyala munnammwe baamu. Temutusumbuwa, temutabula nsonga. Era abakyala be bakubanga butabanguko mu maka tubamanyi. Era we can differentiate between those two cases. Temugenda tuzanyira ku mitwe. Temugenda. Ono avuma ab'ekibiina kye n'avuma ab'opposition. Bannange. Ate mutandise obigattikamu nsimanya kasita abamukubye bali mu pate y'emu. Baana ba nnyumba emu. Ompulidde. Avumya ab'ewabbali bali ne bagamba owaayi we tunamukwatako oyo mwana wa taata mu maka. Ne bamwesonyiwa. Kati navuma abaana nga bonna tata y'omu different mothers ne bakuba. Teriyo kintu kinyumanga nga your friends then waliwo abooluganda. Kati ng'ekyana ekyo bannanga kibumanyi bana kitankuula entalo muganda waakyo n'akyekubira pa ne kinoga nga kasita muganda waakyo yakikubye. Muganda waakyo yakikubye. Temutabula nsonga. Woman, no one should confuse you. Tewali wano naku lwali lukedde. Me as a person, I as a person nempagira abantu abakubagana. Naye omuntu omu bwaba above the law. Amateeka tegakola. Gwate bannange. Ebintu bibeera ebimu live ku TV. Naavuma abantu n'ababangalaza ebigambo ebinene bwe biti. N'amala n'abakolera live n'abongera n'ababangalaza. Okumayanga omuntu oyo avuma abamu mwe temujjukira nti ffe baatuvumako. Oli abeeri n'avuma n'agamba gwe hafi oyogera kikubanga avuma nnyo. You don't even remember until that person nange yanvumako. Nga sina na kyemukoze yadde. Yali avuma basayimo nange n'antwaliramu. So kakati bane mutuleke tunywe ku mazzi. Mutuleke tunywe ku mazzi omugumu gwasiriseeko. Just like Nalongo Kitone said, this person got a chance. Ye akubiddwa mikono bamukubisizza ngalo nansamba ggere. Okitegeera? People like Kisma didn't get that chance. Katonda abantu abamu yabawa ne time ne reforminga maybe ne bakula people like Kasuku. Namanya what to say not what to say. And Kasuku says those things. Wakwa mwamba museka busisi. Nagamba ye alabye ensi. Nsita yetaaga maanyi. When recently lwe basibye entambi Kasuku yagamba gundi yennyini yali amusavinzeeko Jennifer wa Kampala OKCCA yali yamusavingako ne yeetonda abantu babadde but you learn ebigambo bibadde ngawo but you learn gwani atayiga gwani atabeerako remorseful tibananga omuntu muvumye nnyo baneekamuleke yankola ki novuma omuntu some of you are just even paid to insult people but novuma omuntu n'omulemezaako ng'alinga alina kye yakola okitegeera oli n'alyoka agamba timwabadde nga abavuma buvumi naye ye yabadde bitten bannange waliwo video li gye nakola gamba mulaba physical abuse omuntu ajja nakusala oluyi mwali muwuliddeko abantu abagamba nze at least onkuba naye nga tonvumye bannange psychological abuse eruma omuntu akuvuma ebivumo nebeera nga bikuwumira mu kutu bwe kuti. I remember when we were still in school nga mulimu abaana omusomesa gwayinza olangire wama muli banaku simala tosasula na school fees simala tokola ki nogamba singa mukubyemu kibooko omuntu akuvuma n'otandika n'okwerabako ensobi omuntu akuvuma na self esteem yo. People have partners. Omuntu akuvuma bawo natandika okulaba nga olinga oba ekiwunya ekintu ekikyafu ekidisgusting nkasinga mpise nakuba empi bbiri ekyo nakyo nekigwa abadde ninako obusungu. That's why actually abantu abasinga abalina amaanyi
tebamanyi kuvuma tebamanyi yo muvuma ekintu kimu okusumira omukwata n'akusamba ate njagala obabuulira nti society eno bamwagala mutya batemwagala mutya ffenna twakuzibwa njawulo amateeka ne weganaabeerawo ne ganaaluma gatya abantu abamu ebintu ebimu bagenda bimalira ku street yejjolamula guggwera ku street nzina bagamba nange sijja siba muntu n'omu sisiba muntu n'omu nsina budde bugenda ate bakuyite ate mwezoobe ate mukole ki naye nga guba gutya oba gutya mulekemu abantu besanyukirako don't manipulate people mbwe abakyala temukisumbuwa it is totally different tudda ku babba baffe tusiba tuvuma tujolonga ffe tuvuma babba baffe bwe balina obusungu agenda avuma ebbaawe n'abaana be mu nnyumba agenda avuma ebbaawe n'abaana be mu nnyumba aba alina obusungu bwe akyabavuma abantu gwe n'ovuma ono n'ovuma oweegundi ne bakuwaana bwe bamulumirirwa nnyo lwaki wabavuma abantu temugamba n'alekeraawo ffe tulina abaana tulina abazadde baffe batukuza ne bagamba gwekaalise bajja kukukuba olaba ne mukkula nga muyinza okwekwata n'oyombesa banno ne mwevuma nga muli baana bato maama wo n'agamba mumukube ne bakkuba n'omanya nti todda muvuma bantu nabagamba buli omu kisito wakuzibwa abazadde bo tebakuza bulungi ensi ejja kugolola ettumba ensi ejja kukuza ate mulina kye mugenda kukola abantu people going through a lot nokeera ku makya n'otandika omuvuma n'obanga gwa muliisa mulekeraawo bwe bamuwulira kye baakoze kibi abamukubye bwe mulabanga omuntu yenna ng'avaayo nga yeekaalisa abavuma abantu sit that person down omuntu akwagala yaggambako you're just selfish you people you're just being hypocrites omuntu oba omwagala omugambako me I cannot see my friend ng'avuma abantu nga disrespecting abantu obanga alina kyakola ekibi nesimugambako mugamba gundi that is not okay nze nsobola nokukyawa mukwano gwange olw'empisa embi because sijja kubeerawo nga muwolereza nga bamutimpudde oba nga alina kyebamukoze oba nka abamaziga nga bamusse omulala ajja kusandabaza amasasi era tuddawo RIP please nedda bantikka binnyo baakuno abasekerera buli ali mu bulumi na bino kambi bagambire ddala mutikke ebinnyo anti muli emirambo full figure atwalibwa South Africa kwekebejjebwa kigambibwa nti ekikonde kye bamukubye wano ku nnyindo kyamwawudde akalinda minyira so full figure atwalibwa South Africa kwongera kwekebejjebwa oba okufuna obujjanjabi obusinga ku bwa wano kati ndawooza kemugategedde ago mugenda kwongera okuginika engeri gye musuubula emirambo n'ogwa full figure mugulamuza ndabye nobati tuyizire okaaba obuziga bw'emmese wano jjo wavuddeyo ne weewaako obujulizi tuyizire nga bwe walaba obulungi ebigenda mu maaso era nga gwe yali koodinga ebyo byonna ensi bye yalaba nga full figure bamuwumiza olwaleero okaaba ki bwe basipye sekuyise nobati wano alien skin yakuba ne tusimpasayizinga naawe tuyizire wano n'omanyira jeno sali musale n'ogenda eggulu ne bakkubirayo era ne tusimpasayizinga naawe olwaleero ojja wa moral solite esanyuka nga bawumiza full figure tuyizire simanyi wajja otya mu kibuga naye nkubuulira oyinza okudda ekanungu ng'otambuza bigere buli awali olutalo w'osonseka akatwe buli awali olutalo w'oteeke naye tuyizire lwaki tomanye ennakuyo nkimanyi baakusamoninze era bw'oba tonnalaba ku samoniyo nsobola okugikuweereza tuyizire omayinda bagenda kuba wa update si mugenda kukakasa nti justice tebamwenoonyeza naye justice ali mu kitabo kisemateeka agaamaalo n'obusiru n'obutateeka bye mwasoma mu nkola mugenda kukolera nnyo abalina amagezi pate nze mbabuulira njagala kubajjukiza nti President Museveni ensonga zino yaziyingiddemu nnyo era alina order gye yakoze gye ndeeta mu maaso awo naye nga maama full figure my sister atwalibwa South Africa agenda kubeera mu nnyonyi very special kutwalibwa kwekebejjebwa na kufuna bujjanjabi businga bwa wano nkulaga eggwanga engeri gye lyetaaga full figure okusinga emizinda gya wano wenjogerera bino ekifo ky'obwa presidential advisor for Masaka Mie office emuyise mu ngalo ebbaluwa namutaayika yalumye dda lwaki temugiwa public olwo Museveni akutandise nabagamba bw'ogoba embizi n'etuuka mu lujja lw'omuzikiti gwayina okudduka weegenderezanga nnyo omuntu atalina kyafiirwa
wegenderezanga nnyo omuntu akusinga favor mu nsi eno. Bantu mmwe ejjogo lyammwe muliteekeko mu nsawo. Museveni asobola okutoleretinga ebintu byonna naye kye bayita ejjogo. Ejjogo erikupangisisa abayaaye n'okuba omuntu mu gavumenti etudde obulungi gy'oyinamu omukono eyina n'amateeka agaluma. Eri ejjogo Museveni agenda kulikwamula era yakutandise dda. Museveni mubuuze Mama Mbabazi bw'oba olowooza oli wa mugaso nnyo mwenaale. Museveni mubuuze Kale Kayihura bw'oba olowooza oli w'amaanyi nnyo. Museveni mubuuze Basejjusa. Museveni mubuuze Besigye gwe yalwana naye. Museveni mubuuze Maama Kadaga bw'oba olowooza oli wa mugaso nnyo wano. Kati yakutandise. Ebbaluwa lwaki temugiteera public nti oli mugobe wajjo? Ne bw'onaakola obuvidiyo obwenkanawa Full-Figure ekimubawalanyisa favor. Byonna mubikoze t-shirt z'enaale muzambala mulina bigendererwa byakwesimbawo. Omwana okuva lwe yakonkona awenja kalulu ka muzeeyi paka last from January to December. Talina position gye yeetaaga nti mumpobwa akafuka ngende mu parliament. Wabula ye akola kuyaayana kwa mutima gwe na kwagala kweri president. So omuntu ekikulu ekyo mwegendereza nnyo n'akatono koolina asobola okukugisa mu ngalo. Kati office ebadde kukikinaza ku bantu mye. Sawa yonna ogenda kufuuka nganze Kayanja kuba ne ku ballot paper togenda kulabika. Naye nga mwannyinange akyali mu ICU ali bubi. Ojja kufukamira. Video gyoddako kola ogenda kuba ofukamidde ku mavivi. Sawa eno President Museveni atandise okujjako buwawaatiro. Ate agenda kussaako ku mpingo akuseeka eruzira. Ejjogo lyammwe eryo ery'okkuba abantu nga waliwo amateeka lirina okukoma. Singa tunaabatiitibya n'okubalaga nti muli ba mugaso nnyo naffe mugenda kutukuba ate naawe teweeyibaala kuba naawe basobola okukutimpula. Nze nkubuulira kyosiga kyokungula wano ensi ekuba engalo nti wakoze fujjo naye naawe basobola okulikkolako si gwasinga amaanyi. Full-Figure kiki ng'okaaba kiki? Tokaaba. Embwa yange mugiweyo gati. Bagiwe. Omanyi gwe ne Salemu mwesigaliza Figure. Chana chankuligana byankubye. Omandaba. Bankubye. Fesi yange erabika eriiso liraba oba bali jemu. Eriiso siriraba. Bali jemu. Bali jemu. Bana. Kyemusiga temukimanyi. Nze ndabanga ekyammwe ekijja okusingako ekya Full-Figure. Olaba bakuba muwala wa Museveni Jennifer Nakangubi. Naye kati mwembwa za ku kyalo nkoko eniera mutunzi tebali bakwatako mu ngalo zaabwe 5 bwe bati. Mukosezza obulamu bw'abantu, muvodda abantu, muvumya abantu. Ne kebali kwatira ku nnyoko, kebali kwatira ku kitaawo, ensi egenda kujaganya. London oyisa abantu embwa bw'obayita embizi bw'otyo boola buli omu gw'omanyi ne gw'otomanyi. Ne kebali kwatako gwe ensi egenda kukuba engalo. Tolaba nti mujaguza nga banyize Full-Figure olw'okuvuma abantu. Nene mwerabira nti nabwe mukola omulimu gwe gumu. Kati baba basobola okuba Full-Figure owaabwe. Kati gwe mbwa ya ku kyalo, gwe bugga lya labisi, gwe mutabani wa malaaya kebali kwatako ojja kweniera. Ebyo bye bigambo byange Calvin Kayanja abagala okugenda ebweru. Sente ze wange oteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Neetaaga abawala n'abalenzi 150. Mugenda kukola mu ggwanga lya Kuwait nga ba waiter ne ba waitress. Mugenda kukola nga bola ba Cafe Javas oba KFC. Muweereza abantu fast food, muweereza abantu mmere. Salala ali milioni 1.8 bakusuza, bakuliisa tera nga bakujjanjaba. Vacation buli mwaka temukeera birakonze ya kalobinga. Kale nonyako ku noti 7 mukaganya 17 45 27 oba noti 7 nyamukaga 52 44 18. Ogenda kuba onfuna buterevu. So tulwanise nnyo okusiga obukyayi kubanga kyosiga kyokungula abanupo mujje mpola.